Bw'olaba program ya Hildaman gy'akoze ku TVM mu ggwanga lyaffe ery'e Uganda kikuteeka mu mbeera ey'okwennyamira. Naye ffe tuyinza okuba nga si ffe batuufu okuwabula bakomredi bannaffe abo olw'ensonga nti bo bali mu bifo ebitusingako oba balina obuvunaanyizibwa obusingako ku bwaffe. Naye nze nsaba kuwa tteeke yange eri omuntu yenna asaba ekifo ekyokulondebwa mu kibiina kya National Unity Platform n'abo babirina kati nti kirizagaana advantage eriwo mu byobufuzi by'eggwanga Uganda ssaawa eno ye disadvantage eri omuntu yenna politician mu ggwanga ly'e Uganda. Ezimu ku nsonga lwaki President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Uganda tebamwagala nti yateekawo embeera ey'abantu abaali bayisibwamu amaaso okutandika okufaayo ku nsonga ezikwata ku ggwanga lyabwe. Nti obudde bwe twagenderanga ku Sports Betting Africa, Gaming International n'okunoonya zishuwa, ssaawa eno abaana banoonya information ekwatagana ku ggwanga lyabwe n'eggwanga butya bwe liddukanyizibwa. Ne gw'osuubira nti tamanyi kikyali supposed kukola ddi era butya ogenda okumubuuza ng'ensonga ze azigoberera. Eyo disadvantage eri politician. Ba politician be bantu abakozesa information enkusike mu biwandiiko okubuzaabuza population. Era abantu abo beteekateeka nga beeyisa mu mitendera okweteeka mu bifo ne bituuka n'okufuuka okubeera nti byabwe. Mwabamu muyinza okuba ebyobufuzi temubigoberedde kimala. Naye abasajja abatubaddeko emabegaawo mu byobufuzi muyinza okuba temwabamanya butya bwe baali batambuzamu byabufuzi byabwe. Baali beteekateeka okulimba okusobola okukakasa nti baliwo kuyamba. Nti omuntu yabeeranga mu parliament. Nja kukozesa example ya Eastern Uganda nti Hale Kasigwa oba Salamu Musumba oba Dr. Frank Nabwiso baali bakazi, baali basajja b'amaanyi. Naye nga beeteeseteese okukola ebintu abantu bye baali bakkiriza nti ebintu ebyo si byabwe oba tebabisobola. Naye ku guno omulembe eringa advantage nti buli muntu ali involved mu byobufuzi, disadvantage eri politician nti tolina kyogenda kujja kulimba muntu oba kunnyonnyola muntu nga takirinaako idea. Ojja kumusooka okukimanya naye with time ajja kukigoberera era akitegeere. So Comrade Hildaman challenge we yajjira okulemererwa okukola decision mu kaseera akatuufu nga tokakiddwa era nga tolina pressure mabega. Mosso ate nga gwe tukkiririzaamu nze nina okukkiriza nze ng'omu nti omubaka wa parliament alina access ku information at all times at any cost kuba gyegimu ku mirimu gy'akola. Information ne we yandibadde nti teriiwo wali olina obusobozi obuginoonya osobola okukola decision ng'obeesinga ku informed point of view nti togenda kukola nsobi mu kusalawo oku. Naye kimenya era kimalamu amaanyi nti kati ssaawa eno comrade waffe ali ku defensive. Nze kyendowooza nti kiyinza okuba nga kirireeti ayinza okuba defensive paka omupiira ne guggwa nga tateebye era tajja kuqualifyinga. Kinnumamu nganze twetaaga ba politician ba incumbent okusobola okuretaininga ebifo byaffe no experience mu byobukulembeze mu kibiina kyaffe. Naye tunaabasigaza with their experience nga tegattako banaaba bakyali baffe. Kyekibuuzo ekisinga okubeera ekikulu nti omuntu abeere wammwe ng'agattako era ng'agasa. Naye banaabeera baffe nga bwe tubeetaagira tebaliiwo.